bakola ebibasanyusa nga group naye they are helping a country. Olabira ddala nti kati omulimu gwe bakola it is for the country kubanga bino byonna bitukola biri mu kushapinga line y'abalijja. Ate tomanya omu ku bana abali wana ayinza okubeera omwana we oba omuzzukulu oba kazini, so kyamukisa mulungi nnyo nti no balina omutima ogwo omulungi oli neyerekereza emirimu gye n'asalawo ajje celebrating achievement tuba tusobodde okutuukako ng'eggwanga okutwalizaako. Biseera ebisinga abantu abamu yabalooza nti achievement ya muyimbi, naye ffenna bye tukoze tulina be twalabirako ate ne batwegombesa okubanga tuteekamu amaanyi naffe tusobole okubaako etutuuka. Wano tetuliwo lwakuba nti nno twazaalibwa buzaalibwa nogaaka ngende nkole kino, but obaako boolabirako nobeera inspired nogamba I think I can do that. Nowuliriza music w'omuntu ng'ayimbye nogamba I want my music to make people feel the same like that. And so olwaliro abantu baba bajja ne bannonako ku kisaawe abaana abo ne beerekereza emirimu gyabwe ne bajja oli n'abeerawo n'akulaga omukwano ebbanga lyonna, kiba kitegeeza nti ekyo nno takyekoledde eka wabula ataddewo embeera. Omwana ali alaba footage ono ng'abantu bakuyimba bakusanyukira agamba nange njagala nteeka impact ku bantu bwetyo oba n'okusingawo. So mbeebaza nti omulimu gwe bakola munene mulungi nnyo era gugenda kuvaamu ebyengera. Guyinza obutavaamu byengera ssaawa eno naye gye bujjeeyo ng'oluusi weetuli oba twafa dda abaana bangi abagenda okirabira kate bakola n'ebisinga ku byange byenkoze ate tomanya ayinza kubeera mwana waani, ayinza okuba owange oba owuwo gwajja oba tomanyi naye mukama abaakulese yaba ayina ensonga. So abo abaana mbeebaza nnyo, nsonyiwa okubamalako obudde obungi naye mbaagala nnyo like we are family and mbaagala nnyo nnyo. Ekirala neebaza bannayuganda obuwagizi nalaba bungi nnyo, obuwagizi nalaba bungi nnyo 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 nnyo. Obuwagizi nze mbulaba bannayuganda nze bampagira nnyo, nze ndaba obuwagizi bwabwe mu bintu eby'enjawulo. Batuwagira nnyo nnyo mu biseera ebya kandabe batandikira ddala ndowooza emizafiriba tujja nga batuwagira mpaka mu BET omukwano ne gusukira ddala mpaka ate mu Grammy kyabadde kyamaanyi nnyo. And I think that is how it's supposed to be kubanga okubeera nominated mu Grammy it is already win. Already ndowooza Beyonce yakafuna yasinga Grammys ennyingi naye era naye kasita baagimuwanaako abandowooza footage mwamulaba. So kinene nsiima nnyo Mukama Katonda olw'okuba nti nno ffe tuva mu nfuufu tuveeyo tuzaalibweyo n'amakubo teri. Ogenda ewaffe ekyotera nze gye nakulira Masaka naddala ekyotera n'amakubo ekkubo erikutwala oluusi we baziika mama wange liyinza okkuba naye bw'olaba nga osobodde okuveeyo ovudde mu street ovudde mu haso n'otuuka mu ruumu n'otuula nga teweerese bweresi naye ng'oli invited ng'oli nomini abayimbi ne baveeri buli muyimbi ndowooza yaliwo. This time around ndowooza mwagoberera mwakirako buli muyimbi wa America yali mu house n'ataasobola kubeera nominated yaliwo kugamba ataasobola kukola ki ya performing ataasobola performinga yawagira naye nga nange wendi ndi wali ntudde nabo. So it is really amazing okubeera ng'oli mu atmosphere bwetyo. Kizaamu amaanyi ne kiraga nti ebintu bisoboka era essaala yokka gye mba nsaba okulaba nti ate oluusi tebikoma ku nze nzekka naye n'abalala basobole okubituukako bino. Kansubire nti kino kye tukola it can inspire someone somewhere era kisobola n'okushapinga generations eziddako zituleetera ebintu bingi nnyo wano. Oluusi nze nyinza obutasobola kumalayo byonna naye Mukama Katonda omulungi ow'ekisanze nkimanyi eggwanga lyaffe alyagala eyankwata nanzija eno nantuusa wano asobola okukwata omulala. So mwebale nnyo mwebalire ddala abannamawulire okuba nti nno muteekangamu obudde ne muteekamu time kawalya ne banno wano abasinga okungoberera mbamanyi nnyo mwenna omusibi ali wano mumanyi ate these are the people that always support me. So mbeebaza nnyo mwenna n'abatasobodde kubaawo n'abatasobodde kujja naye ngadde baagala mwenna mbaagala nnyo. So nze honestly speaking I'm not complaining at all wabula nsiima busiimi bantu buno obutonotono obuyitamu mbambuwulira mbambulaba naye obwo butono it's like just a quarter to 100 kubanga honestly speaking omukwano mungi bantu bampagidde nze sitoma
nze sitomazi sinaamu kantu konna kayinza gamba nti naye no bino ebisigadde is just background noise and naawe nga bw'omanyi abantu ebizibu babireetera Jesus bamukuba ne bamuta ne bamufumita tenda kyakoze ne bakuba Nabbi Muhammad naliko Emeka eyo ne bandaga story abaana mu nsozi yo n'abasajja be naye ng'alwana n'abalabe yava ne Maka gye yazaalibwa n'abeera n'asenga Madiina lw'abantu so obwo obutonotono obuyitamu ngamba abawagizi bange nti tebabufaako bubaamu ebintu bye tukola tebisobola butanyiiza abantu abamu baba bajja kiraba bubi abantu abamu buliwo owangula oli awulira ali defeated kuba olwaleero bwe mba nyina omudaali guno ogwa golodi ngono golodi taata wange nzaani asobola okubeera n'omudaali mu Uganda wano nzaani obutebe n'oguleeta wano so it is amazing zinawadi zakabeerawo guno omulundi gwa 65 gulaga ste ndowooza ne muzeeyi wange by then yalina emyaka nga 4 so ekibanga bwekityo bwekiri Mukama Katonda w'amaanyi okubanga nze nange biyingiddemu so awo enyinza okukoma fonaawo naye nebaza Mukama olwa Katonda n'ensi yange mpozi n'okwagala okutegeeza aba security nti weneva Mukama lwabatuwadde omukisa abaana ne bajja okunkimako ku airport mubalekanga kuba ffe tetuli ba politician tetuli bannabyabufuzi we are celebrating achievements for our country this is our generation and we are happy these things are happening in our generation so many generations they have died without witnessing this so this generation we have to be happy because we have witnessed the greatness you understand so there is no way we cannot celebrate we are still alive and these things are happening we have an Nickelodeon, we have BET, I have like Smanya over 10 entertainment, African Entertainment Awards, I have like 5 Freemas, we have everything, we have managed to perform a crossover, so there is no way we cannot celebrate these achievements. Many generations, zitasobodde kwa witnessing bino bintu. Naye bwe tubanga ffe abalamu tubirabyeko ne tufuna n'essuubi nti bisoboka era n'abalala bangi abasobola obituukako so we have to celebrate it this is our generation and the most blessed one so temututya ffe tetuli bannabyabufuzi there is nothing like we are conniving with this one or the other twagala kuleeta buzibu so tetulina buzibu tetulina mutawaana kubanga abaana babasitoovinga luli baasiba abantu bangi leero batuganye okukola ebintu bye twagala okukola we are not doing anything wrong we are just celebrating the achievement of our country we are patriotic we love the country we wave the flag and that's why we are doing all this abantu leberekereza emirimu gyabwe tetulina musango so one love I'm not blaming anyone but I'm trying to let them know that tetulina problem we are just good people oba okitegeera so Kama mulungi mwebale nnyo mwebale ddala me am happy buli muntu yenna gyali njagala amanye nti nze omutima gwange musanyufu era siina kyemmanja this is just the beginning saba Mukama Katonda tuteremu omukisa ate tusobole okuba nga tudde ne bwemba nga sinzazzeeyo mu Grammy omuyimbi omulala tulina okuleeta Grammy e Uganda kama mbaya nimbaye Mukafubo akamanyi ne Busta Rhymes one of the greatest n'abantu abalala ab'enjawulo ate tumanyi oli musajja muwaguza oli muwutanyi tusuubire nti wadde awadi teyazze naye of course recognition tugina olwedde ffe tuli bawanguzi olinayo ekyenjawulo kyewayizeeyo oba kyewafunyeyo kwera experience yabadde etya ng'olaba Rihanna ali wali abantu abakabi bonna babadde mu hall emu naye nga neddiriisa owe Masaka mwali bino ebintu nze mbi experience nga nyo it is not the first time nze ntudde nnyo mu house n'abo abantu bangi I remember ku BET twalina meet and greet lwakuba I'm not a showbiz person bino ebintu by'okuba ebifaananyi kwata biki mbyerekereza kuba nina olugendo gye ndaga so ate nze I'm not a groupie saagala nnyo ebyo bintu byakwagala kakasa sirina muntu yenna gwe improving wrong but in the BET twalina meet and greet ebeerawo before everyone is in the house. We meet and greet. My name is Swan, so this is where I come from. It's because when I bampagira nnyo social media bazono. Nendo tukeringa I'm very popular even in Grammy. Yeah. Natuka mu Grammy I'm very popular nga buli muntu agamba who is Eddy Kenzo kubanga platform zonna
bo kumalira ddala ebbanga lyonna so I thank God all is well. It's not new kyakabyo kubanga oli mu house n'abantu abo all the time kubanga basanga ku zi festival basanga wa abamawulire tugenda kukwatayo ekibuuzo 2-3-4-5 tuge olumala ndowooza tujja kugenda engeri gyapoyemuko atube nga tugenda okugenda tuwangule olweggulo tugenda kukolayo akafundi kapate kaffe tunyumiremu n'abatiimu Eddy Kenzo kano just kakudigiddamu leero ndifunye obulungi epiina pate yaddala very soon. Kati ebibuuzo tusobola okwawanika omukono tusobola nga tulaba ekigenda mu maaso yatandika ndowooza tolinayo kibuuzo akati njagadde tutandike ndowooza Eddy Kenzo bukyanga ogenda mu Grammys olwokuba nti nga unfortunately mukama akutuusizaawo ku bingi naye byonna era tebijjala byafe muyimbi munno amanyiddwa nga Bigayi yafaayo n'agamba nga wewamuma connections netwebuuza nti connections zino gwe wazijjawo ntandika ozijja by'abalala naye twagala elaboratingeko ku nsonga eyo bo be batali bayala oba gwe alimu ekintu ky'okuba nti nno oyagala okuguusa ekyo because ensonga eyo yatambula nnyo netubuuza omuntu we mwasulako mwenna mu nnyumba y'emu musharinga amasaati mumanyi obuvuno obuddo bwammwe n'avaayo n'akola statement bwekyo ate time wetwalibadde tujubilatinga ate Bigayi n'avaayo n'agamba nti nno era wali tosaanidde mu mbeera wetu wamumma connections ensonga zeezo mbadde nziraba naye sinaba zitegera bulungi kubanga there is something fish bwe naba mbitegedde nja byogerako naye kati sinabitegeera bulungi kansooke nkole research amala olwokuba nti nno microphones zino abamu bano baba tebapiikinga naye kati tujja biwuliramu ebimu ndowooza era munaba mupiikinga si bwe kiri njagadde oddemu ku nsonga ya Bigayi because ekutte enkandago y'amaanyi nnyo ku connections kwekali nga bwe nkugambye ensonga ezo mbadde nziraba kuba nze social media sigiwa nnyo obudde naye ate ngibaako kubamba njagala kulaba ku bafandi bange oba okitegeera naye sinabitegeera bulungi bwe naaba mbitegedde nja byogerako nkyabyetegereza ndabe what is the problem. tugenda kukwata ekibuuzo ekirala badde nsaba ffenna tuwuliziganye kyobana muteekeko omuzindalo guno ogwokubiri gwakino ekifo kya bbeeyi kiri na munyonyo tunadde nansana buuza ekibuuzo ekirala omukulu Eddy Kenzo kuli kayose manya nze Prosper Magics nkola ne mu TV ne Prosper Magics Media twagala kwebaza nti at least olina wotadde Uganda naye gwe ng'omuntu akola research era tukakasa nti research yetadde music wo okubanga ali waggulu essaawa zino njawulo ki gye wasanze ebweru kyogamba ekyalemesezza Abafrika abasinga okubanga bawangula Grammys? First and foremost obuzibu obuliwo ekisookera ddala Abafrika tetuli united. Abafrika tukkiriza nnyo mu buli omu ani asinzaani twagala nnyo okusinga ku bannaffe. Ebiseera ebisinga bw'otunuulira Abafrika ne bw'olaba ebintu byaffe engeri gye tubikolamu bintu bya kwewalana bintu byawa Abafrika bw'ogenda online n'okola research emala osanga n'abalogo osanga naki osanga abasezi so Africa sikulimba bw'okola research amala tetuli united tetuli ndozo. The reason why we are not, I don't know why we are not united, but Africans, we are not united enough. And I think so, because when you go online and you do research, osanga y'abalogo abasezi bali okubajjudde oba okitegeera. So nze ndaba nga abazungu abo bali united nti kizibu nnyo okubasanga nga bali mu ntala nti ffe ze tubamu oba okitegeera. Bakolera wamu ekyokubiri
bw'otunuulira abazungu abo tetulina ngeri gye tuyinza bayitako. Ennyimba ezaffe mw'osanga abantu bayimba ku bendova, bayimba ku ki, bayimba ebintu bye tuyimbako ebiseera ebisinga bibeera byangu ate bibeera bintu byaffe. Twagala nnyo omwenge, twagala nnyo sexy, twagala nnyo nakyo ekirala akakoola n'enjayi. Tugamba Abafirika bw'otunuulira kale bino sigezaako okuzala bamuntu yeno bakola ki, but bw'okola research n'olaba vidiyo zaffe, n'olaba n'emiramwa gye tuyimbako, n'olaba naki, olabira ddala nga waliwo ebitusanyusa ffe nga ffe, and you cannot take that away. Naye ate olumu bitukola ki, bitulimitinga mu kuba bw'otunuulira abantu emiramwa gye bayimbako, ogenda okulabira ddala nga abasajja abo abazungu they go deep n'ayogera ku kintu, most especially n'olaba nga kiunitinga. Like for example bw'otunuulira Grammys, abantu abakozeeko research ku Grammys, bw'ogenda ku website ne mu Grammy museum biki n'obiraba, aba Grammy bakugamba Grammy has nothing to do with popularity or sales. Ekyo ne bakisiiringa, bagamba Bob Grammy ogigabira omuntu, tebafaayo ku sales z'okoze, views mmeka z'olina, tebafaayo ku popularity gy'olina, naye bafa ku criterias bo ze balowooza nti ze ziqualifyinga okubanga zibatwalawa mu maaso. Kyenkyanoonyerezaako banange ndi Mufirika ngaabeera ebyo ebintu bya bendova genti yabiyimba nnyo, naye nkyagezaako bula nti ntereeza tutereeza kuba buli nnaku tuyita oba okitegeera. Naye Abafirika ndowooza ekitulemesa awamu kyekyo. N'ekyokubiri biri ebintu byabali bantu be babiyiya, be bamanyi emitendera gyabyo. Like for example Olympics ne bw'okola otya tetuyinza zibasinze kuba batusinga budget, baleeta abantu 2 bwe ne mutwala 5. Tokubye nnyo ate kuliko ababaka ba palamenti n'ababaka bano oluusi ne minisita. Kaakati awo nawo ne wabaawo embeera Olympics, kandaba Olympics, Oscars, Grammys, kyekirala wakyegese World Cup webale nnyo. Otegeera nti ogenda okulaba Afrika yonna zeekuba ne balondamu kiraabu emu ekubye zinne, ate bo ne baleeta eya South America, ne baleeta eyawa ne zijja ttiimu nga 10. Kati ne bwoba okola otya? So wabaawo ebintu bye bakola nga bo bino bakuumira mu buyinza. So ebeera mu mbeera bwetyo Abafirika sijja kubanenya, si blaming, n'endowooza oluusi n'emiramwa gye tuyimba ku myenge, bawala, bubina, motoka, ate ng'oluusi tetuba nazo. Abantu bayimba ku Bogati naye nga ne oluusi ne kalawo mutakalina. Tugenda mu kibuuzo ekirala, naye ekyo kituleeta okuba nti nno tukubuuza owagendayo bangi baalaga bakusanyukira, naye abayimbi b'essalama munyonyo awaadi bw'otaagireeta baasala abamu embuzi mu mitima egyabwe. Lwaki olina obuwagizi mu bantu naye mu bayimbi banno kiki? Embeera nagimanyiira. Nyina oluyimba lwange leero muganda wange Dennis alunkubidde mu mmotoka n'agamba Eddy wuliriza oluyimba olwo, buli kigambo kye wayimbako kiri mu kwapa eninga leero, naye nga naluyimba emyaka 12 emabega. Baluyita Mondeke Nnombe. Mondeke Nnombe. Buli muntu yenna ayagala okumanya emirimu mwe tuli, njagala ogenda owuliriza oluyimba Mondeke Nnombe. Abantu abo naboogerako ne mubatusabira kitegeera. Ate era ne wano weetuuse nayogerawo era mwana ayogedde hasowali. Nze manyi gye ndaga ne gye nkola ki ne gye nva. Nze mbabulira, nze nyina ne bagamba nti ndikaana kambate ne balowooza mbulwali. Nze ndi hasila, ama hasila, number one hasila. Sisobola kustopinga kola, nze ndi mukozi okukola ku ndi mu DNA, and there is no way you can work and don't win. I will keep winning no matter what. Nze just nsaba busabi Katonda nti omanyi buli muntu ali actinga different. Waliwo omuntu gwe banyonyogera n'aseka, oli ne bamunyonyogera n'akaaba, ono ne bamunyonyogera n'adduka, oli ne bamunyonyogera n'alwana. Kati kansuubire nti reaction zaabwe ezo temulivaamu muntu n'ankuba essasi, kuba someone can react bad. Oli nawulira nga ali so defeated. Nze waliwo omuyimbi yajja n'aŋŋamba ng'asaagasaaga, nanga naye mwana
amazima gali nti okikubye nnyo neffe ng'otulabisanga abatali bayimbi okitegeera ngaffe otulabisa bubi tulinga abatalina kye tukola yakingamba ddako naye ng'alinga asaaga naye oluusi yali asaaga bambi naye okikulaga abalala kye balowooza you reflect noga nze kino ekintu mbadde manyi nti nkikola oli naakulabirako kubanza abantu aba inspiring to be here sibatukanga nako naye olaba bulabi omuntu ng'akola ekintu n'ogamba ekyo nja kukikola oli naakola ensobi n'ogamba eyo sijja kugikola ffe we learn by doing tuyiga ne tukola tuyiga naye nga tumaze nakutuukirira muntu mugamba kintu kyonna so nsaba mukama nsaasire abantu abamu baleme kuliakitinga bubi gye bujje because I'm still winning. Tusikaza ibibuzo bisatu tuve waje. Neyazege nzaje from Mayanja aka Mr. Wabwan kola ne Mon TV. Eddy Kenzo nyimba nyingi of course ziliwo waliwo n'empya atenga tudigida era tudigida oluyimba. Naye abantu bangi bwe bamanya nti this is what I can say about that song. Okay? Kyenyiza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu. Inze naddamu oluyimba olwo not because imbo lweko gye luntwala nze natuuka dda nina ennyimba ezirina milioni 10 mu milioni 5 mu ku YouTube okwo andi oluyimba lwa fire ndowooza lulina milioni 1 mu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka oba kitegeeza fire talinayo oluyimba lusinga lwange lunene ekyo nkyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndongerayo ku muntu ataalumanya mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico senga saaluyimba ani yandiruyimbe ani yandirutegedde but I'm trying to promote my country by all means olwo oluyimba lulungi omusajja yalukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Afrika tulilaga ennyo nti yaluyimba si munnakenya munnauganda kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene nagezaako okuluddamu luteeke ku bigger stage omuntu alumanye amanye nefire oba okitegeera. Ekyokubiri nze oluyimba siri musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwenyini ng'oli bwe yaluyimba ate nze sinze effire mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze genda banga ejja mu mulembe gw'endimu guno omulembe gwaffe gwa mudigido tuli badigizi nyina oduteekamu ekibaala. Ekyokubiri nyina odutufuula Eddy Kenzo nyina okulujja mu fire nendufuula nze. Ekirala oluyimba luli olwaffe lukyaliyo buli muntu yena ali eyo nga olina akajanja n'ennuku genda owulirize luyimba nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba kuba ndi mu kupromotinga legacy ya mugenzi ne family ye. Olwaleero naluyimba e Puerto Rico ngenda duyimba e Senegal ngenda duyimba e Ghana nja duyimba mu America nja duyimba wa omugenzi yafa yandiruyimbye eyo y'abalala bonna abaziddamu eri alina staging eyo so mukakane mutuuleko wansi wuliriza version eri eno kireke ekisemberayo ddala ekisembayo. Okay. Kenzo, congratulations once again. Manya bampita Musoga Eclipse. Puliriza inze ng'ovudde mu bino byonna. Yeah? This is business. Music is business. Oba okitegeera. Nkola mulimu guno kunzija kuleva eno kuntwala kuguliwa. This is business, don't forget. Omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe nti Eddy oyagenda eri naye mbadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya teri yali akikoze. Ekyokubiri inze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje mu sayininge mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusitukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nnwana kulaba nga nfuuka kyendi ate neetambula emayumba g'abayimbi mbakola ki mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kuba nze nkoze ate sijja kutandika kwegayirira bantu wadde tukolera gwanga Uganda.